Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okola enkyukakyuka mu babaka ba pulezidenti ko n'abamyuka baabwe mu disitulikiti ezitali zimu gye buvuddeko nga ssemateeka bw'akirambika bangi ku bano baatandika dda okuwaayo ofiisi eri abaalondebwa okubaddira mu bigere. Mu disitulikiti y'e Namayingo abadde omumyuka wa RDC Henry Kitambula katanawaayo ofiisi asoose kutongoza ekibinja ky'abavubuka abasoba mu 10 mu disitulikiti eno abeeyise Bazzukulu ba Museveni Namayingo chapter. Bano Bazzukulu ba Museveni ab'e Namayingo badde ntambula nabo bulungi era mu abavubuka b'e Namayingo abasinga mbamanyi n'amanyi oluusi mbayita nga tebamanyi na kumanya nti mbamanyi. Lwekyo nja kusaba ekintu kino ekisooka nkitongoza Bazzukulu ba Museveni mbatongoza mwekubireko mu ngalo musigale nga mugenda mu maaso n'omulimu guno. Bw'atyo oluvannyuma ono akwasizza Majidudu kusooka amudidde mu bigere w'ofiisi. Kitambula yeebazizza abantu beeno olw'enkolagana ennungi ebaddewo wakati we nabo gy'aggambye nti yemusobozesezza okutuukiriza ebigendererwa ebya gavumenti ebitali bimu. Abantu b'e Namayingo ojja kubajjukiranga erinnya lyange lye mwampa ery'amangeni, erinnya eryo ngenda kulisigaza ery'abamyuni. Era bwe naabeeranga e Kampala ne we naaba bonna nja kwetanga Kitambula Henry Mangeni, omwana ow'engo, omwana omusaamya, omwana ow'e Namayingo. Kakati nkomengawo wano nga mugamba nga temugamba abatokomawo naye nga mugamba ica mwana effe. Kakati ekyo twagala tusigaze. Ono wabula alabudde nti singa abavubuka mu disitulikiti eno banaasigala nga tebafiiriddwako wakati mu kufunirwa emirimu banakigwanyizi bandyeyambisa omukisa guno okubakozesa ebikyamu. Omuvubuka bamutwalenga ekikulu kubanga olwaleero abantu abasinga otutawaanya mu Uganda be bavubuka bebalekaawo bali bannaffe nga bajja bababuzaabuza nga babatwala nga babuzaabuza babakozesa kino babakozesa kiri. So naye bw'oleeta omuvubuka okumpi n'omuwa eddembe n'omuluŋŋamya ajja kukukolera ekintu ky'oyagala. So nze mu Namayingo muno neenyumiriza mu kigambo ky'abavubuka budde muno nga abavubuka ndi mukwano gwabwe nga nava mu kyataata waabwe mu RDC neefuuka mukwano gwabwe. Ye Majidudu kusooka RDC omujja mu kwogera kwalabudde abakozi ba gavumenti eno nga bw'atagenda kugumiikiriza bulyake na bukenuzi bw'alumiriza nti bubadde busimbye nnyo amakanda mu disitulikiti eno. Saagala bantu bannabe nga wa NRM because Namayingo mbadde kola munye emirimu nga ndi wa NRM kati ndi deputy RDC buli omu aje gye ndi buli kimu tujja kitereza. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze abatali bamu mu disitulikiti eno nga bangi basiimye nnyo obuweereza bw'abadde omumyuka wa RDC Henry Kitambula. Asabye Katonda mwami Kitambula byakola e Namayingo akatusula birungi byereere era niyajja atuuke ntende. Wailenga tulinenaku aika tulokwebaza Katonda abailenga apulekere ofisi Kitambula yabanga omulimu gwatukoze mu gw'amaanyi era nga tusaba Katonda era yali kujja yona amufuule okuba ekintu ekimu kubatonda Uganda yona nekoleki ekulangulane. Yadde nga Henry Kitambula awaddeyo ofiisi alese okusomoozebwa okutali kumu mu disitulikiti eno ekijja okwetaagisa amudidde mu bigere okwesiba bbiri okusobola okubuvunnuka. Nze Robert Onyango wane Namayingo.